Uganda has no confirmed case of COVID-19 as of 11th March 2020. However, to date, a total of 1,632 travelers, including Ugandans and others traveling back home, have been identified as high risk and quarantined for purposes of follow-up. Government ya kunonge yita Ministry y'ebyobulamu eyimiriza okubuuza abantu nga mwekwata mu ngalo awamu n'okwewa ebifuba. Okusinza ku minisita ategeeza nti eno y'emu ku nkola ez'okuyitwamu okulaba nga batuula ku nfeete awamu n'okutalikiriza nnyaffe Uganda ku bulwadde bwa COVID-19. Ono mu lutuula lwa bannamawulire lwatuuzizza ku kitebe kya minisitule eno ategeezeza nga bwe waliwo enteekateeka endala zitali zimu bannansi ze basaanidde okugoberera naddala abo abatannafuna bulwadde buno. Handshaking and hugging are banned, and nobody should do it at any one time. Number 2, avoid close contact with people who are visibly sick with flu-like symptoms, fever, cough, and sneeze. 3, when sick with flu-like symptoms, avoid going to public places, offices, and public gatherings. Remain at home to avoid infecting others. Ono ategeezezza nga waliwo amawanga 16 okuli Italy, Germany, Spain, America, Sweden n'amalala abantu abava mu mawanga gano bakwetegerezebwa nnyo olw'ensonga nti amawanga gano ge gakyasinze okubaamu obulwadde obwa COVID-19. Following 16 countries: Italy, San Marino, Iran, South Korea, France, China, Germany, Spain, Belgium, the United States of America, United Kingdom, Netherlands, Sweden, Norway, Austria, and Malaysia should consider postponing non-essential travel to Uganda. Any traveler from these countries, including Ugandan nationals, will be subjected to self-quarantine for 14 days on arrival to Uganda. Mu mbeera y'emu baawuddemu n'amawanga amalala mu nteekateeka za mirundi 3 ng'omutendero gw'okubiri gali amawanga 6 wabula nga gano mulimu Pakistan, Finland n'amalala nga go abantu abava mu mawanga gano bakutunuulirwa nabo nnyo naye si nnyo ng'omutendero ogusoose. Indonesia and Pakistan, the Ministry of Health will observe the travelers very closely and the evolution of the outbreak in these countries and advise on any restrictions in the coming weeks. India, previously in Category 2, has dropped to Category 3 because India only recorded 1 case. Omutendero ogwokusatu be bannansi abava mu mawanga amalala agatali gamu agatannafuna bulwadde buno naye nga nabo bateekeddwa okugoberera enteekateeka ezitali zimu eziteereddwawo okulaba nga obulwadde bwa COVID-19 butaakirizibwa okuyingira mu nnyaffe Uganda. The countries will undergo the routine screening upon arrival and be advised accordingly on the measures to undertake while in country to prevent infection and where to report if not feeling well. Era ministry efulumiza ebintu byegambye nti bye bisaanidde okuba nga bigobererwa abantu bonna abali mu kwetegerezebwa oba abateereddwa ku kalantiini nga basinzira mu maka gaabwe awamu n'ebintu ebirala nga bano bateekeddwa okwewala okozesa ebintu bye bimu n'ab'omu maka gaabwe awamu n'ebintu ebirala ebitali bimu. Stay in a well-ventilated room away from other people such as family members, preferably with separate hygiene and toilet facilities. If you share the same hygiene and toilet facilities, ensure you disinfect it immediately after use using regular household disinfectant or soap and water. Number 2, if you're working, stay at home for the entire duration of the 14 days of quarantine. Minister General Acheng mu nsinkano y'emu era ayogedde ku bulwadde obwabaluseewo mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo obwa coronavirus. Mwategeereza nti Uganda teteekeddwa kweraliikirira olw'ensonga nti eyabadde nabo mu ggwanga erya Congo yabadde mugwira. An imported case. When you have one imported case, then you trace the contacts and it is still a localized infection. So you're not worried about this case spreading easily into Uganda since he is already known and since he is already under isolation. But that does not mean that Uganda should not take, strict measures
to prevent other cases from coming in. Bwetogeera ng'obulwadde buno bwonna okuva bwagwawo abantu 11,132 be bakakasibwa nga bwe balina obulwadde buno wabula abantu 4,000 be bakafa. Mu Africa ensi ziri 11 ezirimu obulwadde buno omuli Misiri, Algeria, Nigeria, Tunisia, Morocco, Senegal, South Africa, Cameroon, Togo, Burkina Faso awamu ne Democratic Republic of Congo. Yisa Chigongo kulwa Channel 44 Oregulo.